akwata omwana we amuwayo eri ani? Katonda. Katonda amala amuddiza eki? Kati Yesu agamba nze siraliikirira. Katonda simwiraliikira. Nabawa example ya Katonda. Ne bagamba Bayibuli bagambira nti Katonda musajja fumiitiriza. Omwana omuto asitulwa nnyina n'amukasuka mu bbanga. Naye nga bw'ava mu bbanga maama we n'avaawo afa bufi. Kyenjagala kwekitegera. Naye omwana ono alina obwesigwa n'okukkiriza kunene eri kitaawe oba eri ani? Era bw'amukasuka mu bbanga kyo kiseka busesi kubanga kimanyi kitaawe waakyo ne maama waakyo tasobola kivaamu. Kanze mbawe example. Bamikango inayo wano ekyana ekito osobola okibuuza yogere kibategeera ng'olina wano omwana gosobola ositula bbanga nga akwesiga. Abamu tebeesiga, abamu oyinza mulanga kutonga era teyeesiga. Kyawuli nti mu kanisa tetulina muzadde mwana we ng'amwesiga. Katonda omulungi yeebaze. Wuliriza, omuzadde alina omwana we. Sisa, omwana wa akwesiga? Osobola okubuuza mu bbanga n'atayoba? Awo tamwesiga. Minisitule of Fingaliza waggulu. Kakati omwana eyeesigamye taba nakutya ne mwamukasuka mu bbanga yaseka busesi kubanga akimanyi wansi mami bwe bwali oba ddani waakola ki alina okumubaka tayinza kumuganya kugwa. Bayibuli kyebegamba Yesu ng'agamba abantu bano nze ekireetera kitange okunjagala n'okunneesiga kubanga nze mwekiririzaamu. Nze mukkiriza kitange tasobola kundeka kufa, tasobola kundeka wakati wa bizibu. Katonda omulungi yeebazibwe. Yesu yayogera ebigambo ebyo mu Bayudaaya. Ogenda mulira Abayudaaya kye baayogera. Kirira wansi. 18. Tewali abonzijjako naye nze nzekka mbuwaayo. Nze kaliyaga nze gwe mulaba nsobola okwewaayo nsobola okwaayo obulamu bwange. Ningamba gwe lwale kale ntaddewo obulamu bwange tubugezese. Nze naawe tebunzigibwako mu bubi. Sigenda kufa accident, sigenda kufa pressure nti endwadde yakoze ki. Naye obulamu bwange mbuwaayo eri kitange era ye kennyini akumala n'obukola ki. Kati waliwo nyebaza tuyima nti oli mwesigwa. Oli mwesigwa Mukama, oli mwesigwa w'ekitiibwa. Obwesigwa buno buva wano. Bayibuli egamba nti nze obulamu bwange mbuwaayo okugezesebwa, okusoomozebwa, naye ate bumala ne bukola ki? Ne bunzirira. Kikyatulaga nti waliwo abantu abaggyibwako obulamu nga tebabuwaddeeyo mu ddembe. Ne bagamba omuntu bwakedde ku makya omwoyo ne gumutukira mu nnyumba nakutuka naafa. Olwali twagala okulaba sitaani ki ekimufuula omubbi. Wandibanga kufulo z'oteeka ku nnyumba yo tezikwata sitaani oba tezikwata mwoyo mubi nga zikwata birala. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubutwala. Kubira Katonda afengaliza waggulu kubanga mulungi. Kakati omuntu singa atuuka mu ddaala, Katonda omulungi yeebazibwe, n'amanya nti ne bwe mbasikiriza kukolera Mukama asobola okukozesa omubiri gwange, eryo ddaala ddala. Eryo ddaala ki? Ddaala ki? Nina obuyinza obubugyawo oba obubukola ki? Bwe olina obuyinza obugamba nti leero njagala ffa n'ofa, naawe obuyina. Nsogamba leero nina kunywa butwakole ki? Ife n'ofa. Obuyinza obukola ki? Nkiddemu agamba obulamu bwange oba obubo kanjogere ku ggwe okubeerawo kwabo obuyinako obuyinza. Oli wadde embokeera ekya n'ogamba nze saagala kubeerawo era ne wetta. Oli wadde embokeera ekya n'ogamba siri wakufa ni bwakuba mulamu yadde nina ebizibu ebifaanana bitya negenda kubeera mulamu. Okiba kiki olwaliro kye tuzza okwekenneenya mu mwaka guno ogwakatandika? Sande eno gyesose mwaka twabadde wano nga tuli bangi, ekyaki eno yonna nejjula.
Katonda omulungi yebaza. Naye leero ennamba yaffe teringa bwe yabadde. Wali kati kino kyekyama kye twagala okukola ki? Bintu ki ebyafa mu bulamu bwaffe ebyogerwako olwaleero? Genda wansi 19. Bwe wabaawo nate okwawukana mu Bayudaaya